Ebigambo bino byayogeddwa Honorable Mubaraka Munyagwa mugati gwa bata kansooke nkusanyire kana akasooka bakamanda abenjawulo abanupu lwaki kugamba nupu tulina okulwana tujeerezinge kati kansooke nkakunnyonnyole Honorable Munyagwa yagambye balina okukola kyonna ekisoboka okujjawo nupu eveewo wulira I'm telling you this. Amanyi gomwe uteka mu kulwanyisa mu. Tebyetaaga amanyi. We must tell them step aside, give way. Clear the way. ako kanku video kenjagadde owulire Munyagwa agamba nupu eno lwanyisibwa eveewo bo kyeza ina n'abalala bagenda omwegattako lwaki agatugenda kulaza lwaki agatugenda kulwanyisa agenda kulwana gino bigirwa si gwagamba naki bwe bali mu kibiina kyekimu ne Miles Lwamiti e parliament aji Mubaraka Mbaraga anasuula nupu ani Mubaraka Munyagwa mugati gwa bata naffe mu kyalo nga tukyali bato twateganga amafunfugu mu kkubo emmoroka zigwe tengereetako wesi okumakya twasanganga nfuufu nga baalirinye efunfugu lyo kati ne mwami Baraka Munyagwa nupu agitese funfugu si buloka njo funfugu lino evuunike ataddewo evuunike kati golaba ndagisuula ati obusongo abujjawa bamujje Kawempe Kawempe ne wabadde Honorable Kazibu Bashir we wali omutawa but I think I know okufwagwayinga ekyo bakatadde president Kati bonna njaba kubali Honorable Baraka Munyagwa bamujja Kawempe kiri kye bayita omuyaga wevu mwami Kasiba nti bamujja Lubaga gwe njaba n'ogende ngo owulira enjogera gye boogera mbakambu obulumi bwa kaadi omugenzi Katolo Bwama bamujja no Lubaga obwanya bwa nupu kati nkubalira biruma munnange bonna gwe genda ngo balaba bonna buli afuna omukisa okwogera nga nupu mu 221 yamusuuza tebaddanga ngu talina kigambo kiwomu eri nupu kati era mwami Baraka Munyagwa singa nupu yafunye ababaka nga 10 ebyo singa tabyogera ate mwami Baraka Munyagwa ku luno yasoose ne bonna abaagudde bagenda kukola kakokasi balwanyise nupu wano ng'ayogerako eri bafuukisoyi kati mwami Baraka Munyagwa mutuufu tomanyi nti awo gye bujja mu gw'omukaaga bagenda kulonda kabineti buli omu ssebo abamu bali mu kwesetinga bakusanza omusajja bulijja kuba kali gwe mu kyegendera ky'okusoma ku bwa pulezidenti wali omanya ayagala ki kuwangula bwa pulezidenti ye ndowooza yo gwe muli mutu okiyina nga toli mu byalwali yesimba ku bwa pulezidenti ekyo kyali mu kukola n'omulago wala byagenda mu kkooti buli omu ali mu kwesetinga bamala okulayira oli anengedde atya tubeerewo wano otunule akadagala kano kamaanyi nnyo kayinza okukuleetera olubuto olwo lukyankalanya atali lubuto kakozese nayeteekateekera okufuna olubuto kakozese kuba kajjanjaba infections omuli UTIs omuli candidiasis omuli kabotongo syphilis omuli ne gonorrhea endwadde y'abazira ateka oil ebigambo ebyo biwulidde abantu bayinza okuba nga balowooza tunyumyamu binyumye gwatabanyizibwa infection omuli UTIs omuli candida omuli syphilis omuli gonorrhea okozesa otya nywa nimu powder ku mazzi agookya ku makya n'akawungeezi asiibwa mu bitundu ebyekusifu siiga nimu oil abamu basiiyibwa abamu babutuka abalina athletic foot ebigere ebyonooneka mu mpataanya ne bivaamu obuwunga ne bireeta kaboni mugere kozesa nimu oil musiigamu nga bw'onywa nimu tree powder. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy
opposition of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Kakati ogikungudde kaloma nti wano ofaananye nga abatikira abaana bato abagenze mu P1 abamaze top mu top class omwambaza engule tobikiriza mwe leta akaswani ka cake n'akambe ka cake swani nga busatu era nze bamama babwe tebabingamba ate abawangudde eki mu top class ate atandika okusoma anti bamutikira omulaga mbu avudde step endala agenze ku talina step gy'ababuuse neemu ekiza ne wava mu P1 nayo mu kyokubiri nawo tujjeyo enkofiira anya enkofiira aji yabbe kuva 25 gibatandikirako kali bwogulamu embuzi agenda otuwa mu kyomusanvu ziba mmeka ng'enkofiira akagulyamu embuzi aji buli kimu okirabula nedda bw'oba bamugulyamu mbuzi ng'ezaala 3 manyi kalina otuwa mu kyomusanvu kalina eddundiro naye omwana aba akyetaaga aji aba avudde mu kindergarten kakyajoyininze ebyo ebintu abasomesa babiteekawo mu bubbi mu kuyiiya abazadde babajjengako ssente nga bwe bakola zituwa ezitaggwa naye kati mwe ne mukigula nti kituufu omwana alina okugenda kutuwa omwana alina babiyiiya nga abasomesa bayiiya omanyi mulimu gw'obusomesa bambi gulimu ku engeri y'obwavu naye wabeerawo nga bayiiya buli budde bayiiyayo ekipya bayiiya abazadde era kyova olaba gojja ogambe nti nze owange tebagenda muteekako kikoofiira omanyi nti omwana yakkubira kusomero nati bagambye bakoma lwaleero emiranga nga oli amuwadde essimu ne airtime amufiirwa nowulira nga ofana wava owashi omwana kamukkiriza bazikusokoolamu lwampaka naye nga tebiina mu ffe trip yaffe yasinya firinga tuyinza kuddya 25,000 ngulemu ekikoofiira ky'omwana agenze mu P1 ava mu top omuntu yagulamu embuzi nga kazaala obwo buli mwaka embuzi agenda otuuka mu kyomusanvu ng'alina embuzi nga 17 n'omwana beetaaga memories ezo tewali memory n'emu ng'ozijjukira ng'okyabijjukira ebyo kikyafa geography kyakola trip ya geography nga kwasa essimu ng'akubira muzadde nga emulawo speakalo ole muzadde wa Shalom yekka atannabasasula mu baana bonna abaala bonna basasudde abaala bonna you tell your mom like everyone paid n'osooka okubawo omulanga oba bagamba bugambi bwankuwa essimu ng'okaaba kati ebintu naye kati mwenga abantu mwabitwala nti bituufu tewali omwana talina buwanguzi bw'aba yatuuseeko avudde mu baby age kwati abayiza okwogera asobola okuwandiika erinnya lye amanyi alphabeti otyo kati abava mu kyomusanvu bagenda mu siniya nga awo wanafu ate nga wamaanyi lyaddaala ddala wanga sabawo kikoofiira kubanga akajanja kali kaba kabaweddemu manya obwana buno bwolaba buno obwana buno obusoma baby class kindergarten omwo ekisooka abantu abasinga baba bu first born bwabwe kasoose obwana bw'abavubuka bwana kavubuka ne bamuyita tata Jaden enkyuka gy'akyuka kati gomanyi nti tata Jaden mu nsi oli omu era gwe buli tata Jaden ne bamupaako okyuka tugenda tandikirawo gwe ne bakuyitiramu ne bayita mu paaka n'olya ku kizindaalo tata Jaden oyime kati ffe batujjukiza bujjukiza tata nifa si kyabi tatunula nayo omanyi emyaka gye babimpitidde gwe tuba omuntu yakagagga oluyita mugagga yaba amanyi omugagga yeyekka amaze n'essente z'emyaka 2 abata kyabi oba aji obeerawo ku ludda ne munyumya emboozi ezo nedda kakakyeso bw'omuntu yakagaggawala kasata mugagga chairman wanyisibu yaba amanyi omugagga aliyo aba amanyi na linnya lye mugagga
Welcome to Shalom 256 is happening with Ugamba. Kaswe Chigambo, it is happening. Mwenye oliku Shalom 256. Don't forget to subscribe on subscribinga. Tego ya subscribinga kadao kaseko so that you get notified each and every time that we upload. Yakanda bogu sose yakava mukome yakafuna data, yakafuna wifi inze Shalom Hadadi Kawesi era oliku Shalom 256. Yakava mbusibe. Yakava mbusibe. Mwe banzo gamba pakati yanyoyo. Sinze yakava ajimbu ngamba mze yakava mbusibe. Ngamba oli yakava mukomera nga bamusiba tanandaba sinakola YouTube na wakava mukomera era waliwo ebyayitawo byotamayika bitutekwa kugamba towabimanya kozi mweneyo ka TV ne muvawala nabi yavuddeyo muvawala bamuganye fuluma eggwanga passport bebagina nakatukozesa wano kyokka mutuuze mu America kati ate mu America omugano oti kati nsobola nga ndi Kenya nongana okujja mu Uganda naye manyi obeera mu America wato kwatwako kati emirimu gye giri eri giyimiridde giri mu America paka lwe guliggwa paka omusango yaguliggwa ate gyano ogimanyi twagivuga emyaka egi njagala obeebaza twawezezza emitwalo 38 ekimanyi onangira February akugwa tuli mitwalo namwebale nnyo twayongeddeko twayongeddeko okufa obufi jukala twasemba okukola before elections twali mu 3 katweyongeddeko 10 zaffe teziba 2 si ntono kivulu kiramu 12 bwe bulunkeretanyi bwe yasinge honorable Sempijja 10 ate nga Sempijja yadaga ali kawunti ne batuukayo ne bokisi boxers wali abantu bana abesimbi bangamba buno bwa mwami wa honorable Sewungu bali bachajaye box ne bagira kate boxes ensumu ezimu ne batandika okuzaba lwaki teziriiko siiru mbwatenga mulimu n'obwe bukoma nsimbi obululu anti yonna ssaawa kati bo bagira bakwatanga ssaawa bo bakwatanga ssaawa bateeka ewantu bamanyi kumbe bamutta n'ababbi basiru bannange obwangu abantu bakozesa obwangu Sewungu bwatu n'ayita ne bagembe ne wanagenda mu parliament bakyamuzoganyaamu munayo omusinge tabulako bye yeekwasa afiiriddwa biba byawedde walabe ku bantu abalwanye engumi eyalaali bwe mubakwata ne gwe basinza amaanyi asigala gamu munte naye kati gwe sooka baleke bamukube bamubuuse n'omwala adduke tuyinza kuddawo okuwulya agagamba ntuddemu ennaku naajana balina ettima edda tebalwananga nga bakutaasa bakuba buli omu akutte essimu baba bakatandika nemubakwata ow'amaanyi agamba bamute n'omunafu agamba munte olaba babakutte naye gwe kyokola bate ombwa amusuule mwala engumi esooka etokote kasola bange omuntu abamukubye ne bamuyimukako n'asigala ng'akyalina ekiwejjowejjo akyatudde aba talina kuddamu kulwana bakubalaba n'okolonaagayimukawo naye kakati nawe n'oyo gowulya basinze ebyo byakwekwasa ebyo byawedde ebyo byokuwabawaaba mu kkooti ebyo simanyi ate tuddemu tububale simanyi tukole tutya kakati bakusinze 12,000 owa Sewungu nno kyali kale bwali 46 muntu oyinza ogoba abazeemu obuki tuddemu tubalemu tulabe abantu nabasinga naddala mu kibiina ekiri mu buyinza bwawulya bamusinzeeko buli obutono muli abuuza ku kye twataddemu kyekisinga okuluma ekyo sikuteeka mu ssente walabe wano waliwo vidiyo gyendabye omuyaya ayambadde ekisweta kya yero kubuno obwa kyamalibwa magombola eggulu aze n'ebululu ali mu kuteekamu abasirikale bayimiridde wali ndabyewo n'ab'ebibomboola bamulaba ate bakuttaze kukwata ono oli waze n'amuvumbagira ate poliisi emugjewo nabbu gye simufungize ate oli ng'atambula akuuliitaage aleese obululu bannange twadde mu kulonda bammeeya musajja wange yawangudde Nubian yawangudde ne bambi akuliko omusajja oyo nze nali ku bantu abasirise ate Nubian ye yasoba
Musirifu. mu bantu abatayagala bitiibwa ataliiko nti banyanjule yeetulya wali ne yeesirikira ate gwamulaba ye bani akalulu ka mbeera zo bakagenze katya ne mwami Kasibanti omuti ku ttaka mbeera ze yawangudde looya wange yabadde ejentuwe ng'akulira kampeni kamufire kwano kanso ada toga tata namuli mwami Kasibanti yagamba oyo talina kye yakola Kasibanti yadde yesimbi era wagamba munene bw'ati entebe zonna za kansa azimenya azimazeewo mbazitobamu n'azibuutikira balina ekyenjawulo e Lubaga be bannammeeya akola ki asinga obunene mu entebe zonna azimenya azimazeewo tata namuli yakomyewo entebe ziddemu wakizimenyeke kanti bamuwadde akalulu naye nga tebawadde mwami Kasibanti naye Kasibanti aliko kiki Kasibanti ne mu Lubega mukaako Kasibanti yaliko omubaka wa wano e Lubaga ssebo anti yaliko koye n'ava what went wrong kyekyabawo Kasibanti njujukira nga tukulaba mutanga kirasi mwami Kasibanti Moses nze ensobi gye ndabanga gye yakola lwe bamummaakawo ne bakawa kadi ya Nuupu ne bagiwa Abubeka Kawalya Kasibanti oyo aba kusirika n'atalumba kibiina mwali kuba abadde wa Nuupu yakavaamu naye abadde wa Nuupu avuma Nuupu aba akyali wa Nuupu abadde wa Nuupu yakagivaamu singa yasirika n'asigala ng'atambula n'abatuuze b'e Lubaga kuno Abubeka adajja kutuuya n'okugyawo Kasibanti ekkaadi omanyi omuntu gw'ogenda mu paalamenti weeraliikiranga nnyo gw'owangudde ye n'asigala nga tayogedde kigambo nekimu yadde gw'okuvuma gwamuwangudde oba okuvuma ekibiina n'asigala ng'atambula n'abantu jjukira gwe toba na biseera bingi ye aba abirina Ameria kyeyakola emawokota talina kyeyakola bakunyumizaako emboozi ya Ameria kali okulonyangeja mubwa mwakalulu Ameria bweyagenda nga obuuza ku bantu buli abamuwanga obudde ng'olumulengera tugenda nno kulima munnaye twatuuka ne bakoowa bo kennyini nnyini tugenda kwaki osanze tugenda kulima oba onodda lwaggulu taata nga taliiwo yagamba mbuze bankuba akalulu nakkiriza kuba nagenda nga obuuza ku balonzi nga yakwanirizanga kati mugambe siriiwo ate ng'omulabe kyali kati ekitabo kyanyumira waliwo yampadde kavidi yaako kakati omuntu yenna bw'obanga owangudde weeraliikirirenga oponenti wo atakuyombye naawe atayombye na kibiina kyo mwava oba kibiina kyo naye nga tayombye nakyo nti kimummye ekkaadi n'asigala ng'atambula n'abantu okweyagaliza kyabuntu abantu kulowooza nti emyaka emingi etaano mingi emyaka etaano twakagimala jjo ly'abalamu giweddeko mingi kati nga agigwa okola bibi oba okola na gino gigenda kwanguwa aji nga tewali amabanja tajjasinzeeyo amayumba amamotoka batunze ebyabwe anti ebivumo byovuma ekibiina tebisasula mabanja okujja nga waliwo ng'ovuma bakuyite etegeeza Kasibanti Moses yandibadde nga kanso Kakande Paul Kenneth yali mulungi kati mulaba asomesa awo yaddayo ku kibiina ku kikola kyekiwaali ani Kakande Paul Kenneth yali ku kibiina asomesa awo noni ekaaba School of Leadership ne nze nkuze kati Kakande oyo omulaba twala nti golabanga atannakulembera ajja kubaako MP naye nkuze ensonga zazikutte nno bulungi Kakande yeesimbawo ne Ruhindi nga Ruhindi amukubanga ne muno yazikutte bulungi ajja kutuuka kati yaddayo ku kitebe yatawakkala era mu bantu benjagaliza bakwase obukulembeze ku kitebe awo afune ekifo nga kirungi Kakande Paul Kenneth ne gundi bange yaddayo Mwami Sulaiman Kidandala yakoma lika bali bamusira bange yaddayo ku kitebe yagambye wali emirimu akolera ddala kati manja otawakkala mbwe emirimu gitambula bukwa kati yatawakkala kakati eyo yenkola ekolebwa sajja kikulu ebintu Salomo sobanga oyina ebikunyiga ffenna olumu tetuba bamativu ku buli nsonga naye bw'omanya nti wano nkyaliwo tebayomba nawo ate ne bw'oba ovuddewo munnaye abantu abo balaba osobola okuva ewantu gwaga woova toyombye
wotera okudda kimuno so obutayomba nabantu wakubadde ovuddewo n'otayomba oba oli awo ate n'okomawo katolero lwakyuse kati ana bagamba abe Kampala oba toyombye oddayo n'obavuma baba mu kuzannya mugero za bayiye zaabwe oba toyombye oddayo n'obavuma atokaye wajo jakogambye abantu oba toyombye genda kola bintu byo omuntu wati ali mu ground ye naakuleka gwe n'oya mu parliament n'asaa ku ground munna yasobola ogenda okuddanga w'amaanyi kwatya suubya ffe lyatuwadde Kasibante mbw'osanga ye Kasibante yakubala ne y'amaanyi awo yandimeza omuti agenda mmeze ko ffe Kasibante akimaze muga kasatu sigaze emmererezo Kasibante abadde emmererezo togimanyi ngenya bikulira ebbali ngenya bikulira ebbali ku muti kati Kasibante abadde emmererezo endokwa nga nayo yiyo bagirimye Masako baba baafunyeeyo tebanadde kansala babaliko obulemu tebanafunayo tebanafuna kansala abaddeeyo bakiggalewo bakiggalewo ate oli serious ekibiina kyawo nale bompuuga oba w'amagezi bakiggalewo kampani weegaana ogiggala kati goba kubanga wakola omukutu guno nga bwekyokukola kati olina abantu 5 togoggala otuuka n'okkiriza what better add more economics but operating at break even point tokola magoba tokola loss naye nga mu business tovaamu mwoli kati osanga DF eri ku break even point tokola magoba anezo loss ate ezikola zosa gyekola zo weeziri mukiggala kati goba adda amagezi kufulu ati mba mujja boogerera aji twamugamba that's the challenge aji tukyo twogerera totyanga kwogerera nga gwonyigirizibwa kintu okiggala era abantu bangi nnyo abaganya okuva mu kyabadde akola nga ati abantu bawunzikidde mu mabanja bwe kaseera oyagala abantu bagende nti oli wakabi okakasa kati tegusuwa takyajja yasuza akuuma kalulu asindise mwana amasimu tagaliiko amasimu tagaliiko yasuza akuuma kalulu akanubian abadde business akoba kansala kuba president adde abatanda budde bukola kuba kalulu ka president akuuma kalulu alina omutima gw'eggwanga tegusuwa peji yetambula etya wali omubuuziza ekola yangambye muweeyo akantu bambi kyokka akiŋŋambidde ebbanga ddene njakkeera muweeyo tunyumyemu ebintu byakulemerako aji nze waŋŋamba nga nkusaba akantu nalabye olemerako nabye ne faaza ibya agamba yagambye mu bantu abalemerako omwana ono nakuweereza message notagiddamu nakubira essimu notagikwata mbu waliwo n'omuntu gwe weeyambisiza wamuliraani mbu paka lwe wamuwangu aji nze mba nina kyenkwagala kati olaba aji guno omwaka tandi mukambwe nnyo ngenda kufuuka zolo bwe manya kyenjagala aji nasaba Father Chibi interview kuva mu Gwamukaaga omwaka oguwedde sina simu 1-on-1 nine namusanga ate nga Father Chibi ogolaba mmanyi yanjakako emikono mu senior 4 tusabira blessing mass ne senior 6 gw'omumanyi takumanyi kale amanyi tulina omuntu atugatta gwe nakozesa okuba essimu mama afo yalina omuntu atugatta omanyi omuntu asoboloza nti omumanyi era abantu banyiigayo nagano ngenze gundi nasikirako empewo n'atanyega kombola okuba gwe oli muntu mukulu ye mwana muto bwe mwasisinga naye olowooza nti omukutte bulungi erinnya nga gwe tewabitwala nga nsonga Father Chibi n'antambuza kuva Gwamukaaga mugamuga nja kulaba ddamu mpereze linki tukole nene ngamba nno nja kulemera ku Father Chibi tajja kuddamu kunywa kutuzi tajja kuddamu kati nga nkifudde kyatteeka Mr. Jateekayo nga ndiripurayinga bannange nno Father ogamba otya naye omusajja ono nga tanta bwe yaŋŋamba kati aŋŋamba jamu tukole ampa message ku Lwokuna nga jamu ku Lwokuna amala agidiriitinga kumbe nagirabye mugaye kati Father ate nze abadde asimbudde koyeyi
yakugamba jatukole naza tonaja nayo sinagiraba nagidiriitinga yerowoozezza mama kombe gwe wagisomye nga father nze nsimbudde ngamba jangu netukola aji wantambuza ku interview nga bakushutinga nga wenjawo kasukuga Shalom ebyo sibitegeera bulungi ebintu byo Shalom ne mbutufu nagamba nga tugenda kwogera kati mwine program ze mwakola nga mukyali eri ne banno kati nga maybe ogenda okunzizaamu ngamba ebyo nga bya myaka gyabwe kati anjagazaaki naye sebo cyane ogikutte bwoke gwanga oli kutaji kana kabe kola kalango kankoko akomwami oli namwami agaba interview akola interview alo oyo guy sozo interview yoze si interview kaba ka TikTok ka bite I think ya muntu asinga atokola content mu Uganda katika content wakakola yawunzika alanga ekintu kye tatukira mu kulanga atukira mu kikunyumira ekikusika oluvanyuma oli eri nane leera kalanza abikola leera kalanza kachapizo nga bwolaba amasinzizo agamu gasooka ndongo taata otandikidde ate nedda kati bagenda okutuuka mu kubuulira nga washa musedde osooka n'ogenda ng'olinga agenze ozine sewagonawo magezi akwagala Yesu akwagala nosooka n'onyumirwa abantu mmwe mwenna siri mu kunyooma ddiini z'abantu abantu abasinga obungi namba nnendooza eri 90 ebintu by'amagezi ebiyitako kati ebintu by'essanyu asikirizibwa mangu ono wamala omunyweza wano ng'alinga asanyuka kyava agamba abooluganda tukole ki tukakkaneko n'asooka abawo ekigambo ate toyinza vaawo ng'okyalinda endongo olaba kwayo ekyayimiridde gitaba zikutte noga sijja kuvaawo obunziko ebintu obunziko ebintu obitegedde kati ako nawo kakodyo kati ne sozo asooka n'atatuukira ku kya abakutuukira wali tuyina kino ogamba kiri obvious akuba kalango era oluntologo ng'ayitawo naye asooka nga kyataddeyo kikunyumira kyalwali kyakuzanyirira awunzikira eri nga tegeza kati yakoze akola bintu bya sajja kikulu nga olaba onyabumenya kiseggona bavudde ne bagamba tugenda kuweleza Haji Muwanga Kivumbi tetuswa muleka I was very happy kirungi nyasanyuse nnyo Haji nasenga to support kwa differences aside n'oluusi okuweleza sika bakulemezaayo omuntu ne Kanukiza Besigye balooya abalina abalungi tuleke kulowooza ogedde ku Dr. Besigye kibali mu kwogera si kibi ekyo bwa Sseruganda nti bawanigaaliganye naye tebakiteekawo nti Nuupu terina de looya asobola okuwolereza ani Honorable Muwanga nedda bandisoose ne batugirawo ne mwami Besigye abalungi aja togenze mpasono nedda kino abantu kino kirabisa omuntu nga bakugamba nti balooya abalungi bonna baabagoba tebali nabo yenswaki abantu basibe mu Nuupu waliyo abaana bamazeyo emyaka 6 mu kkomera si bwe kiri banna kunja alina kweza omwaka guno omwezi February akirewo akiro Kivumbi waliwo bakwata ekalangala ku kisanja kiri mu kulonda Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo musange mu famasi zonna nga bali wamu ne Chalkmail omutwe gukuluma musujja mugongo magulu oba tewewulira bulungi nywa Chalkmail okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde eddagala lya Chalkmail lisange mu famasi zonna lyakakasibwa ne NDA era nga bamwami Sseggona be balooya b'ekibiina si bwe kiri kati siga nti kye bakoze kibi kirungi nnyo ekyokugyawo obusungu n'omanya nti ono tukolaganye bbanga ddene n'ojjukira n'ebirungi bye mukoze mwenna naye tosooka kunafuya bano nti tebamanyi kubanga waliyo omuntu omunene mu ggwanga ate nga opposition Dr. Besigye nno ali ku Dr. Besigye ayogerera omwogezi wa gavumenti waba omwami Kulisi yavuddeyo n'agamba Dr. Besigye kyali mulwadde nnyo yalinamu kaddayole yakatonotono yakatokalwa naye njagala kakuweereza n'agamba Dr. Besigye alinamu just embiro
Mayaziyise embiro. Embiro entonotono. Omuntu ng'alina obuyinza kyagala kyayogera. Nawulidde ennaku. Kyagala kyakola ki? Kyayogera. Kati bonna aboogera mu gavumenti oyo tebannatuuka. No Council Freedom addaako. Jesimu twatukola nziteekamu akantu. Kyalina kuddamu akuba ate nga ndi kwa another line. So kenjemu ko kati omusajja osova minsa n'ogamba mbu omusajja ensi yonna gwalabanga mulwadde mbu yali mu mbiro. Oba babaabu report bo tebagisomaamu. Bamugamba genda oyogere kino. Embiro nabo bulwadde era butta. Singa agambye alimu kasenyiga. Embiro zittira ddala n'okusesema kutta. Kati omuntu ogamba nti ali mu mbiro kimuganda kuba bubi. Tezitta. Zinzo basi z'amanyi okusinziira ku. Anti zitta. Ekyo kyeyogedde mbu alimu jasiti mbiro. Zitta. Ye twamugamba mukyala Besigye mukyala Dr. Besigye okwogerera nti kano ali bubi mu kkomera. Ayina ekika ky'obulwadde kye yayogera. Yagamba ali bubi, kyayogera kika kya bulwadde. Kakati ate gwe bw'ovaayo n'ogamba nti ali bubi nnyo ayina bubeesi jasiti mbiro. Embiro tezitta si bulwadde. Zitta. Kakati awo kyeyayogedde kye saategedde. Singa yagambye nti si mulwadde talina na wamuluma. Kyandibadde kirala. Awo yanditwani zono yalaba bubi. Naye ate n'obulwadde gweyo oli yagamba ono ali gwaze na kika kya bulwadde. Kanso. Mukama wange. Ogamba okya kanso. Ndisitedde walai. Oli live ku Shalom 25 situne aji kazibwe kapo. Ngasanyuse okubeera mu. Manyi abadde abuuza ano musajja waffe meya gwa bambuuza. Taata Namuli yayiseewo. Taata Namuli twayiseewo. Yafunye bumeka. Sofa tuli mitwalo 8 kuba abalonzi babadde batono. Ate ani yamuddididde? Mwami Kasibanti. Kifampa. Ajo settinga. Kifampa weni alemu. Kifampa ina akasimu. Owa mwami Lukwago. Kati Kifampa abadde mu element y'eddiini. Aye musiraamu, so it must have got obululu obunga abujje ku ddiini. Ate Moses Kasibanti nedda ate gundi yakoze atya? Moses Kasibanti obululu afunye bungi nga buli ku zero. Kanso. Okawulidde awo ayogedde kanso. Mukasibanti afunye buli bungi nga buli ku zero. Yakutte nga kyakusatu. Ayikyafuna. Gambye abululu yafunye bungi nga buli ku zero. Zero nga yesooka eno. Anti obululu bagamba zero votes. Okitegeera baba wandiikawo wali, bawandiikawo zero. Bagamba zero votes. Kwe goba ofunye okalu. Obululu bungi ebitundu bingi nga afunye obululu zero votes. Akati omulala n'afuna 99 votes, omulala n'afuna 40 votes. Ati ono ebitundu bingi bye yafunye zero votes. Zero votes. Kwegamba ngaba yagamba nti meya asinga obunene mu ggwanga amenye entereza kanso meya kadde yazimenye twakkiriza. Yes, kakati kazidde zimenyeke kasa kanso yezigula. Kati obuzibu bwe twasanze Shalom. Bwabadde ku bakansala. Bakansala baffe ab'NUP abasingwa. Bababbye. Era polling station ezisinga ya Vicross Busega John yazze ulule negezaako gobawo buli omu nga byakifuba. Ne bagoba abantu polisi waliwo wano kuleerwe mu Ndeeba na boxi ate banafunya ddala twala polling station 2. So elements ezo zikosezza nnyo bakansalazi baffe. Yaffe wano mu Lubaga Sofa tulinawo yonna Lubaga North ne South. Tuli mu bakansala 18 out of 46. NRM efunye because NRM yogenda okutandika ebaawo n'abaayo bano aba special interest. Special interest ogibaba n'abavubuka abakadde. Kati Sofa
bawanguddeko Elia Kawala bawanguddeyo abakansalazi babiri abenyalemu deni nene Kabowa sapa bali mu bakansala 11 ate wano wenalabye wano nabye ku Bulange wano wenawulidde nti ate bakifeesi anti kati waliwo omuntu omwami gwe bayita omuvubuka gwe bayita Scorpion Scorpion Shaba yawangudde awo yawa abamuwangudde wakasimu yamuwangudde bamuyita Declan Scorpion Shaba ne mutu wa Kamiri bamuwangudde naye ndowooza wabadde okuba ku Bulange awo Scorpion yabadde yesimbiyo kisoboka kubanga abadde applyinzewo ka violence gezaako kola bambi Scorpion Shaba nga nnumye naye oli omuvubuka abadde n'amaanyi kuba yabaddeyo ne mukansi joine fujjo amakaso baye joine fujjo yakola wama mugenda kubivoka nikawe mbengo ajimvako kati njogere ki oli mugonvu eri ab'amaanyi we yaŋŋamba mbeere mugonvu talina obuyinza bivoka nyikesangibwa Mengo ku 075 60 24 27 gendayo bengo ofuna endagala wekapukolo w'abasajja ensonga z'omukisenge mpola aji mukwano gwo Ssaalongo Erias Lukwago ebintu byagenda bulungi natuuka n'omuswaza n'amuwa ekyokusatu obuzibu bwavaawa engabo y'e Kampala antu bali bagikoye bakoyo bakuuma bali mwezo kakuumeko avaawo asigira eri yebadde engabo y'e Kampala Ssaalongo Erias Lukwago tewaba omuntu ajja ne yeegeziwaza wano nti yalaba okujjako ekibiina abakulu abagamba balimu ezo nti jja weesimbewo ne tewaba yeegeziwaza naga nti nabirabirawo nga bali mwezi agenda kuwangula omuntu yagamba musajja aliko ki nolekawo obwemupi nojja omusajja akuwangule ffe twakiraba mu kusooka buli muntu TV ku TV nga buli munnabyafuzi akyakagamba olabye omutima gwakyagulanya omubi awaddeyo omwana amukube ekifo bakitute bakiwadde mu fumbiro bamutute walukwaga muwangule siwe bagamba nawe yako statement ezo abone bagamba nakiwulira nga bakyogera bamusindise bagana NUP mbi nabaki bakoze bali mwezo batadde wali oli mu fumbiro si yaze ne yesimba ku road mayor ne badidde bambi bali mwezo agenda jagwire eno bamwego bako bamusenza luti akati n'olwekyantu tebeegezewaza twakirabanga ajja kuwangula ekibiina kye kimewe kyakirowooza ne Katonda n'akikwatirako naye abantu abasinga mu butuufu nange nga kazibwe nakkiriza nti ekibiina we kisazewo ne mwami bali mwezo nakkiriza naye nawulira mu kusooka ddala nalaba nga agenda kuwangulwa byagenda bikyuka buki naye mu kusooka nga yakakirangirira nti nzija kuwa road mayor agamba abadde ki ayagadde kuwummula byabufuzi ng'akyali muto si muto mukulu ati agadde biwummula mangu naye tegeza okwangula kw'abali mwezi abasinga bakubuusa amaaso ye n'abufuulwa ate era nze mmanyi bulungi nti ne Ssaalongo Erias Lukwago amaanyi g'abali mwezi yagawulira mu maaso kaawo mu kusooka nze mmanyi bwe yakyogera yanywa kacyayi n'atulika n'aseka naga naye abantu oba bategeera batya mpuliddewo omwami awo ajja kwesimawo ng'olaba byakuzannya Ssaalongo Erias Lukwago we yamanyira mu Katibya ddala kasita baakuba Ssemuju nze ndowooza nga nze kasita alaba Ssemuju we nga bamugize bati muli n'agamba omanyi olaba omanyi palamenti eno abantu bakuba mwami Honorable Ssemuju ne bakuba basaalirwa otayinza kuwona ne bakuba Katuntu Abdul Katuntu ne bagemba ndaawo Nyendo Mukungu awo ekitiibwa Mpuuga kati wedda ndabawo odda kakati kyekimanya kabonera bw'oba obala ate lengi yaabo taliimu bw'oba obala kiraasi mwabo taliimu
Dr. Abedi tuleke kuwangula experience gyalina ngaaludde mbyobusoja abadde bamuwangula experience oyinza kuddira experience ya Honorable Bwanika n'ogiteeka wali Bassemuju, tolina bw'ogiteeka wali ba Mwami Mpuuga, tolina bw'ogiteeka wali ba Mwami Basaalirwa Bakatuntu. Ebyo ebintu oba obitabudde oba nno obitabulidde ddala ene yabano ndala ate yabano oteekamu Wakiri Muwanga Kivumbi yajaayo eno si Mwami Abedi abo aba tabajjaamu era naye akimanyi. Kati abo bwabanga ogatta byabufuzi n'oteekayo Ssaalongo Erias Lukwago kati awo mubaamu Honorable Nambooze. Kati Mwami Abedi abo batabajjaamu era eyo gundi abo abadde tagiriimu agyetaddemu wano nga ekibagatta kujja kulwanagana na NUP ninga era nekibagasse ne Honorable Mpuuga babeere bwe bati tebaali bamukwana. Era nga ne Mwami Mpuuga akimanyi nti mmala kweweetako ntuuke wali ono obuwanvu bwange wenzija wali nga newunzikako naye akimanyi si kyakujerega. Ebyobufuzi waliwo abantu wano ku opposition ababibeddemu nga waliwo bagiyita kakirasita oba akakundi ng'olaba nti abo nga bosanga balina we batudde ne babanywa kyayo gamba bapulaninga ki kasobola beewamu Erias Lukwago, Nambooze, Honorable Sseggona, Mwami Mpuuga, Mwami Muwanga Kivumbi. Kati nga baba balina we batudde ogamba babalaka ki. Kati ng'era bwe mpulira abantu nga boogera ebyobufuzi ne bagatta Kano Kizza Besigye ne bamuteeka ate mu bano benjogedde nabo si kiraasi ye. Kati kiraasi ya Kano Kizza Besigye ate ogiteeka eri wali gye n'omuntu kati abo entegera yabwe ey'ebintu ate eri eyo lwaba abantu tugattagatta bugasigasi bintu abo ate nabo emmanya yaabwe eri eyo ey'ebintu. Kati awo n'entegera y'abano ba Ssaalongo Erias Lukwago eri mu kakirasita ako kenkugambye. Kati ate Mwami Abedi omutabaamu alina bba mu Bakasibante Moses Lubega Mukaaku wabye musajja ow'Ebwekula ono akola ekisige yanyi omusajja w'ekisige Mwami Mbidde yagambye ye buli kasita abamulonya nga tebatula senior 6 agwa buli we yeesimba ng'abalonzi tebatula senior 6 agwa abalonzi bate tebategeera tebali mu gundi emu naye buli wagenda nga waliwo wasukka senior 6 ayitawo buyisi. Kati ajja kuddayo yeesimbe ku bwagiridi president banyange anti bonna babe babagimala bwogera weesimba ku bwagiridi president abasinga namba ebitundu nga 9 senior 6 babagimala abalina certificate batono. Ogambye Honorable Mbidde anti yagambye atya buli weesimba nga tebalina senior 6 abalonzi agwa kyekimusuula kati alinde ku bwagiridi president ajakaaliyo jerega bwe kiri kati ate bano abalonzi enongoze waffe onogoba abasinya zigizo ono bakuŋŋaanya oti ne bwe ogenze ku ttendekero okakasa bulungi nti wano abasinga obungi bagirina. Kati Mbidde omusinze ku bwagiridi president bw'aba yeesimbako ne tubala bandaga byazeesima oba agende yeesimbe ku kino ekyabagunde ekiriko gunde Semakadde LDC Law Society president abo bagimala bayinza obutamuwa anti bagimala nye bayinza obutamuwa siroya kwana no okuwangula buno bwa iyala enyale myamala kola diru na DP yagambye abalonzi ng'ali nnyo ku radio ku mpewo naga buli we yeesimbe wali abalonzi nga tebamala senior 6 tawangulawo
oba yayogedde oluzungu lwaffe luli pokano don't koto in my koto gali buweekula ne bagamba agambye agambye Kyala Gomesi najja n'abuuza maama Naaka agambye eki obwedda tutudde agambye eki ayogera bintu bye naye tebigattagatta tugende ewooli gundi obwedda ayogera mu lulimi lwe tutegeera akalo ne kagenda ako ate yakutte ekyokubiri nolowooza kubanga awo owa independent yeyalidde gwe bamma kaadi ye NRM owa NRM n'addako onyabo afu ekisiga embidde abako bamukoze bubi si gye yawasa eno gundi omukyala si waawo olowooza ono asembyeyo gw'alina abako bakoze eki bakoze bubi ne batuufu fe wano mu Buganda bagala kati kujerega musajja mu Buganda tebatuma muko bado amutumye mu parliament oba omuweebudde kyabako bamugambye olina ekitiibwa wano watuwasaamu tetujja kutuma kuweebuulamuko katutume bano abaana b'ewaka weebali wenyagala okubuuliza aji omwami Patrick Oboya Moriarty owa FDC mu kulonda gwayetimba kuwa president yakwata bakyakuna kuno mulungi anya gye yeesimbye ewaabwe kuumi kalo kwe bamuzaala yabadde wakuna haji kati nze oli ayinza okubuuza akyakkirizibwa okuba president wa FDC nga nyo kyalo kwe bamuzaala abantu bamuganye yesimbawo ku MP yesimbawo yemawe yawangula bamukoleyo akaala nga abantu akalo kama odisu jakiikirira yenkana no wadf agenda kusigala nga senkagale wa kibiina ate nga baba kubya akalulu gwe twebegumya bagambye owaffe yagudde nyene mwami Kyagulanyi yagudde abuddulo badde obwe mupine babugatano bwa president kwegamba Wega Uganda nerimu ebisesa ajwa patana ekibiina ekyo si kipatana wakipatana abantu babe boogera ebintu ebisanyusa badde obwe mupi obwecha ne babugatte no president agamba bombi bagudde kakati kati omulala ate kati ali mu kuneewuunyisa eyajjeeyo kale entuufu ne ate Honorable Munyagwa kati tuddawo kansooke kati ate yajjiddeyo ddala ekituufu abadde ayagala wano bannaye mugende ku Ideal Shoe Cleaning balongoosanga Tadus Care basangibwawo kira kyali wajja lapo petrol station okulongoosa engatto zaayulika wagigula kiro tekutuuka bulungi size yafunda muko kuba ku 0705 0770 523920 0770 523920 balongoosa engatto bazooza bazikima newaka mpola mpola share bus asangibwawo sonde mukono genda kusomera eddwa 0782 36 75 99 0752 74 35 83 gendayo abenga akwatiramu mpola mpola ka video kano kafulumye aji nakaki njagala nga tetunagenda wa Munyagwa njagala tutandikire wa tuna video 3 ez'okwogerako tandikira Prime Minister Nabbanja amujje kyayogedde kanka kuzanyira okawulire ojja kateerayo abantu produce ku nsonga za Bobi Wine tewali anoonya Kyagulanyi nga mulemye kujja n'abeera ewaka ebyo ebya komedi ebyebiwaanyi byabadde akola buli kaseera siba kiwaanyi Prime Minister wa Uganda Right Honorable Nabbanja agamba Bobi Wine asiba kiwaanyi abamenye enjuye ne bamenye eminyolo gyonna badde banoonya ki mano kati waliwo ebintu byetu nandibadde nzikiriza nga bwayogera kuba banja bakyogedde naye abagenze wakane bamenya buli luggi badde baagala ki tuba twaliye mu ssa ly'ababbi abamenyi b'amateeka kati kyaba basooka okunnyonnyola ekyo Salomo nga sikunoonya ate wone bajja ne bamenya enzigi nga ffe kennyini ffe tuzimenya ate nga sina kyenkwagaza mba njogera ki ekituufu kiba kyawe manye ebintu bibiri waliwo gamba mbuze waliwo omuntu omanyi omuntu okubanga ali mu ggwanga muno nga bwe manye security y'eggwanga lino
eri ggulugulu ne munoonya omuntu ng'ali mu nsi mwennyini n'ababula kiba kiri kirabisa kanabalaga nvudde wano kibange ekirabisa nti mulimu ebituli muri mu lupoozi kakati omuntu abagezi balina ga nti affe tetumukola ki tetumunoonya naye ako bandikoogedde nga tebali wuwe okumenya oluggi kubanga waka baga bamuwa security naye ate security n'oyingira ne mu nju n'omenya enzigi ate nga tolina ky'omwagaza kati akagambako kandi ekyo kya Prime Minister kyayogera ensi yandi kitutte ng'ekituufu nga tebannamenya nnyumba singa ekyo tebakikola ye ennyonyi yali ekolayo ki kwabo abeesimbawo baali bameka si 8 lwaki obukuumi obuwa mwami Museveni na mwami Kyagulanyi ewa mwami Munyagwa gye bali kati newabulira bajjudde kasibanta yagenze mu kkooti ate n'oyo awaabye gwe bandikuumye ennyo tatuusibwako obulabe alina n'ensonga bo gye bali manyi tayinza n'okugenda mu katale n'agula omusooli omwokyemu ne kagonjaawo nga tewali mutawaana teri mutawaana kati kitegeeza kina bakyogedde leeti singa bayagadde okulongoosa security nti tetumunoonya siga nti atubuze tetunoonya muki munoonye nga tebannamenya nzigi wali kandi kutteyo kandi badde kaalaali ne kati ate ogenza omenya enzigi zonna buli ebitebetebe zo bino bisaze buli kimu ate ogamba simunoonya mu nju onoonyamu ki kwongera akavidiyo ka afande manyi bitiibwa afande ate wakwakati kano tukogerera wano si tulina bwe tufuna mwami Bobby twandifunye kino ekiyimbanga ye bakiyita Junior Bobby ne bakyambaza ne bakiteeka mu mpenkoni ne kikkirira emagere n'olengera ensi tulayo akali kyandike nti mbadde muleetedde ettooke omwogezi wa UPDF afande Kyagulanyi teri amwetaaga ka video kanka kuzanyire oto jja kateekayo Kyagulanyi ye mwennyini zendabanga kusiseza akola yaze abadde atambula mu biseera bino wona wayagala baba amala kampeyini abadde mu makage ne bwengebeddeko ku makyalo no ali mu makage ninga nalabye nga ali mu makage nekumakyakebeddeko kiraga nti ali free akebedde emagere baba mwetaaga java bamanyi omusango police in this case naye nga ffe nga UPDF tetulina kiki kyamaanyi tetumunoonyezaako ku ssaawa zino bwe kiba tukirina tuba tujja kubabuulira bannayuganda era bwe tuba twagala omuntu tekitwalira biseera kufuna omuntu oyo naddala waba ali mu ggwanga lyaffe obuyinza tubulina tusobola kunoonya olidako aji twali kupolo neriwo kati nange ki ali free Ugandan ali waka kati nange kyembuuza omuntu ng'abantu be tebalipotinze ku poliisi nti yabuze bw'ataba wakaawe musango bo obulumi abantu obulumi gavumenti ebujja Kyagulanyi obutaba wakaawe baana be bawabye nti tebalya bawabye omusango gw'obutabalabirira teri yagulope kakati tekataliyo waliwo omusango bagebuga anti ya akola video alaga bamunoonya bagala mutuusaako obulaba ate bo bagamba ffe tetumunoonya ebitongole by'okwerinda amagye gaveeyo kuba ne gwe bakuuma bataliyo sajja alina omwasi honorable naffe tuli mu kukola naffe katukoleko naye mulengo n'ogwana abanyi kojja naffe tuli mu kukola naffe tukola munnaye naye kati bawulira ggwe batuvuddeko naffe tunaakola bebalina amaloboozi wayigo kolemu banna ntondo kati ntambulira ku ntondo aji lero nga talina kabaaya bamanyi okukola yakakawo bwomu kati aji bunya kituuka kyokubanga mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu bitandika byobanga ava ewaka
alaga anoonyezebwa ate ebitongole bigaffe tetumunoonya ate no ku Twitter boogera birala omwami agamba kubanze nange wensoma bwebanga Twitter nga ddala ya CDF nze ndabayo birala nange ndabayo birala ate omwogezi w'amagye nayogera birala ne prime minister kirala kakati ababivuddeko tetusinga ate bovaawo enzigi ne bazimenya oba onoonyaayo ki atalina musango gw'otanoonya kuba kati awo basimanyi kyobadde oyogera gwe wategedde wabitegedde bulungi bye bayogedde ate mpulya byabadde mu Luganda nandibadde mbitegedde basala oluzungu nandigo tabitegedde nanoonyeza omwana nanzivuunulira n'Oluganda lwe boogera ku Twitter CDF yagamba nti dodo ye wa luzungu ekigambo mubamu kabobi ako kasoma bulungi kabobi okasoma ako kamanyi kandabe asembye ogamba ki kuba kati aji eggwanga aji litusobedde bannaye Jeno Muhoozi ayogera birala Jeno Muhoozi ate nga nandowooza nti omwogezi w'amagye ayogera lw'amagye nga manya agakulira ye CDF ate CDF wamala okwogera ate omwogezi oba ono naki si ye mukama we yaba Muhoozi ye Muhoozi Kainerugaba ye akawunti ye next is Kabobi that next ewuune bakuttanya banyagwe bakutte atone emiggo gyaliko muganda wange si ayina akanyama n'agamba next is Kabobi ng'omaze okukwata ono kati ate olinagamba tetumunoonya anti mwe temwayiggako kati mu kuyigga twatwalanga zibayita olutuula entuula ozimanyi obutimba nets neziri ziba z'amakowe manene ne basiba sayidi eno gye bamanyi nti ensolo gyeyinza okufubutuka nga gyedda sayidi eri ne tuteekayo abawoggana bo kati wano woowuli akasirise wasinga okubaawo obulabe ewali akasirise anti wewali entuula ejjenga edduka ewuli watawogganayo gye yagala okuyita kombe wewali n'ab'amafumu beekwese basirise kakati bano bali mu kugaa tetukola ki tetumunoonya aveeyo anti emisango gya bano bayinza bagukuggulako ng'omaze kutuuka ku poliisi weto oli aba bagamba tumuyina twamukutte nga bwe tukyanoonya emisango gy'omuvunaana bulijjo tobiwulira tobiwulira bulijjo poliisi ng'ebyogera anti bulijjo towulira nga poliisi egamba ali mu mikono gyaffe nze mpulya bulijjo abasibe bonna tukyanoonyereza tulabe omuwaabi wa gavumenti misango kijanamu noza lwaki basoose gifuna nga tebannamukwata kati bamukwatidde kinga n'omusango kiyinza bantu basooka ne bakufuna tegeeza Bobi abeeyo leka tavaayo agira alindamu ekirungi bageeta alina musango naye kati Bobi ye mu kulindamu ajja kulinda naye anaalindamu atya ng'ate Honorable Munyagwa afuuse Honorable Munyagwa nyakuzanyira ka vidiyo kano aji ebigambo bino byayogeddwa Honorable Mubaraka Munyagwa mugaati gwa bata kansooke nkusanyire kano akasooka bakamanda abenjawulo abanupu lwaki kugamba nupu tulina okulwana tujeerezinge kati kansooke nkakunnyonnyole Honorable Munyagwa yagambye balina okukola kyonna ekisoboka okugyawo nupu eveewo wulira aji balina girwanyisa mu ntalo ne ziba za mundu kasita obeerawo These are supposed to be your colleagues on the opposition. In each and every struggle, obstruction can never be tolerated. Bw'oba okuba omulabe nga waliwo abafuula abamukuba naye nga they are just obstructing. Wasoma kuba n'abayekera ba President Museveni bebaga akayira twamubbako k'emundu nga tumanyi bwazitwala agenda zikozesa bulungi. Kikkirizibwa mu struggle. Omuntu ng'ako-obstructing ne wababuwo omukuba. I'm telling you this. Amanyi gomwe uteka mu kulwanyisa mu. Tebeetaga manyi. We must tell them step aside, give way.
Clear the way. Ako kanku video kenjagadde owulire. Munyagwa agamba Nuupu eno lwanyisibwa eveewo. Bo ye Cesar ina n'abalala abagenda omwegattako. Lwaki agatugenda kulaza? Lwaki agenda kulwanya? Agenda kulwanya Jeno Bigirwa. Sigwagamba. Taki bwe bali mu kibiina kye kimu. Ne Miles Lwamiti. Ona Lwamiti yakomyewo kati nabye ali ne namuleko ku program ngayogera ku bya music. Namulabye ali ku bya Spice. Yatwasamidde nno. Abatuula mu buti abasajja kwe tukole ngamba. Yatuwadde ebyafu. Awo we yabadde ayogerera. Yali ku program ya Lugamba Sabulani Kati. N'abalonzi era baamulaba. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takugwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwe kozesa Lugave Alusa Syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Naye yabadde ali ku Lugambo era nga ali ku nsonga za manager Roger na Spice kati atagamba lwaki bamwogerako kati geri yabadde ayogerako baaki akaluka mu lumaji akaluka luma awo yakomyewo watuufu kati yakomyewo eri ebyabimanyi ebyabitegeera bulungi yisya awo kuwabula mu music mulungi ate mu kulonda mu kalulu Miles Lwamiti ali acha n'odde muga yafunye 240 kuno yakoze kodi ya GFCU band. Nerwachi oyagaje kyamunyiziza. Wanga insoro gikunyigira wano. Koja GFCU band. Nenga bo yafunye. Yafuna star 240 ash. Bwebo. Bo yafuna. Luli eho ima yafuna star 149 owa pakalast. Ye atambulira mu kodi. Wa kodi kale obulumi mbulaba yabo ne kye yakoze ekibi kuloza nti buli atuula nakola interview baba mu Lugamba ate nga newe yayogedde yade ku program ya Lugamba kana fene twaganye ku bya magezi twakatwagala ku bya bufuzi wano wetuli si bya Lugamba anabiri byadayogera ku bya Spice bya magezi neche muga kati bya bimanyi bulungi byababeerako bimanyi ebi nebyo kujanja abantu bamulabiranga ddala si kuyitibwako niwo kwesimbawo kunyuma. I think she's fun. Okubamu. Tinga fenga wala mbambo babeti. Akanteke yu wadde banankuba. Akabibu munyumira. Lwamiti. Gwagambye gwagabe subi ayinza okuyitiramu awo kulonda okujja. Amayi waliwo omuntu gwe mmanyi yesimbawo. Emyaka gyonna yesimbawo nga alina emyaka ndoza gyalinga 35. Naye simbawo ebisanja byonna nga talya. Yawunzika ayiseemu nga atutte kyabakadde. Ku myaka 7. Oba naye kyabala. Lwamiti. Atwaliriza. Paka lwali wangula ekyo kukikirira abakadde. Wakati akyali musajja muto naye bw'anaagenda ayongerayo. Yesimbawo kuva ku myaka 3 nga talya. Paka yawangudde ekyobukadde. Kati ne Lwamiti ajja mpola asigala ali maaso g'abantu. Tovudde mu kintu. Akaseera katuuka nga baagalayo omukadde. Oli yatandika mu kwesimbawo ng'anoonya kukiikirira bavubuka. Yawunzika alidde kyabakadde ebbanga lyamalanga nga wayingidde Parliament. Aji Mubaraka Mbaraga anasuula Nuupu. Ani? Mubaraka Munyagwa. Mugati gwa bata. Naffe mu kyalo nga tukyali bato. Twateganga amafunfugu mu kkubo emmoroka zigwe. Tengereeta ko wesi. Okumakya twasanganga nfuufu. Nga balirinnye. Efunfugu lyo. Kati ne Mwami Baraka Munyagwa Nuupu agitese funfugu. Si buloka njo funfugu lino evuunike. Ataddewo evuunike. Kati golaba ndagisuula ati. Obusongo abujjawa. Bamujje Kawempe. Kawempe ne wabadde Honorable Kazibu Bashir. We wali omutawa. But I think I know okufuwa gwayinga ekyo wakati adde presidential material. Kati gwe bonna njaba kubali Honorable Baraka Munyagwa bamujja Kawempe. Kiri kye bayita omuyaga. Wevu. Mwami Kasiba nti bamujja Lubaga. Gwe njaba bonna ogende ngo owuli enjogera gye boogera mbakambu.
obulumi bwa kaadi omugenzi Katolo Bwama bamujjana olubaga obwanya bwa Nuupu kati nkubalira biruma munnange bonna gwe genda ng'obalaba bonna buli afuna omukisa okwogera nga Nuupu mu 2021 yamusuuza tebaddanga ngu talina kigambo kiwomu eri Nuupu kati era Mwami Baraka Munyagwa singa Nuupu yafunye ababaka nga 10 ebyo singa tabyogera ne bonna ekirowoozo kye kyalowooza nti Nuupu kuno egenda kufuna ababaka nga 8 bagamba nga yuli yali weevu wali muyaga kati weevu yafunye oba 5 something abatali weevu abateeseteese obulungi Baraka Munyagwa tafunye adde omubaka naye manya gyafuna bigirwa tuve ku babaka tebesimbyewo ku magombolola eggulo yakoze atya ayagala seka kuba kansala ali atya babo bagezi ebintu bye babiteekateeka bulungi ayagala seka osanya abaluliddeko buli kimu tekwadde kintu kale ezibu kye balina abantu bamu bagezi osanya lwadde lukalu luli mu dduuka bazifulumyawo emakindi enzira wakumbalaza bana batunda ebyatika nafumya lusanye nisiro ziraba noyimira nti ninda mmere era ogendo waliwo eggulo nga baziyingiza ate baagala nsanye ng'oli aggalawo baagalako kyakulya ate tekiriiko ekyokulya ne booleetera ku lulagala kankweka vidiyo akalala akambalaka Munyagwa nako njagala okawulire producer ojja katuteerayo ate Mwami Baraka Munyagwa ku luno yasoose ne bonna abaagudde bagenda kukola kakokasi balwanyise Nuupu wano ng'ayogerako eri bafuukisoyi kanonye kabanje makakume kakole ki ngate tunalaba yakabanje Mutamaguzi yagamba Museveni bw'atubba akalulu kaffe njogera mu context nti baba byenga obo bagamba sikiriza nti Museveni yagamba Nuupu disorganized yagalwa Kamunyagwa kade katuufu nti Museveni bw'atubba akalulu kaffe tumutandikirawo bwe baamukubya akalulu nali nze ndabye Mutamaguzi ng'agamba abavuka be Nakaseke mumanyi tutandike namule sali musale nakasookaage ngatayogera nakuwa president oba president ono bugenze butya sali musale kakafookange kagenze sali musale nakuka tutitata ati Mwami Baraka Munyagwa mutuufu tomanyi nti awo gye bujja mu gw'omukaaga bagenda kulonda kabineti buli omu ssebo abamu bali mu kwesetinga bakusanza omusajja bulijja kuba kali gwe mu kyegendera ky'okusoma ku bwa pulezidenti wali omanya ayagala ki kuwangula bwa pulezidenti ye ndowooza yo gwe muli mutu okiyina nga toli mu byalwali yesimba ku bwa pulezidenti ekyo kyali mu kukola n'omulago wala byagenda mu kkooti buli omu ali mu kwesetinga baamala okulayira oli anengedde atya tubeerewo wano otunule mubaka banza omuwa ogufaawo ogwa minisita be bataamu tunagenda okutuuka mwezi gw'omunaana omwaka guno ng'effumu azeeri alyolekeza eri baddamu ng'akuba Nuupu baddamu bamulabeera olaba wakanga waliwo olumba obadduwa obaki bambaga muba n'embwa nnyingi okuva lwe bassente temanyi ziva ezimu mwekanga weeziri wonna mu kugabula embwa weeziri mu lusuku abagenyi bagenze sowaani zikyayozebwa embwa zikola ki niyo olumala okwera kaakati wano okwera kwagwa 5 gwa 6 eneekwasa ekifi eneekwasa eteekwasa erijja kudda ewaabwe waayo eddeyo eboggole
Gulinda bamala okulonda cabinet buli muntu ajja kwogera olulimi olutuufu. Keza Mbaraka ayinza okwegatta ku bantu. Anti nkubuuza mu kwesimbawo gwe mu ndowooza yo bakale muyiye kuba musajja mugezo oyo omusajja. Yali azze kuwangula bwa pulezidenti. Kiki nalowooza mukyazo okukola. Niwe balegadi. Kati wowe tunaba oli bw'anaamala nolaba nga avudde ekkololo. Mu gw'omukaaga olulimi lujja bwa lulala. Kati gwe mulinde mu gw'omukaaga gwa musanvawo omuddemu omukyazo mugambe mu kulwanyisa Nuupu otuuseewa. Omusajja bwakaluba. Ajaga obusajja bwakaluba. Ajja kugatwakkaanya kati tulwanyamu kubanga bwe mbanga mulina kye mulwanyisa kye kimu mulina kuzza sayidi emu. Kati twalabe nga twakola mu ensobi awo tulina okukwatagana. Ebyo bye bijja okubaawo. Ne kati obudde buno bantu bakyeseetinga ssebo. Muzeeyi andabye atya cabinet. Era ne mwambigirwa mulaba atambula kyano ku kyano. Agwira mu kifo. Bifo bingi waliwo bwala DC. Ne kati yemu Mbaraka Munyagwa tayinza butwalo. Ali na settingira eno. Minister Omubezi. State. Mbaraka Munyagwa. Akimanyi sports basa kiwe wa sports. Awanani yagamba nti nno byomanyi bibakuwa. Sia. Omanyi ministry ya IT abagitwala wano. Kazi ono gunja akyali oki wasebugwawo. Mukubu. Kati chwaji okoze kyaki. Nedda. Anti ngagwe. Aje. Nedda. Kati ekyo okoze kyaki aje. Anti go ngambe. Kwa minister ICT mbwaji njimanyi. So jotegeza anti mukubuza. Go bagende nno buli omuchama. Owechiwa chamanyi sebugwawo. Muchamanyi kye bavuga. Yali minister ICT. Abimanyi okamala ebyo. Ye ne baba wali obimanyi. Waliwo emyaka gy'otuuka muno ng'ebintu obwo bwongo bw'okunyiganyiga nga tokyabirimu. Naye nga sigamba nti si mukyala mugezi. Mukyala mugezi mukyala wa kitiibwa. Yali alina okuba mu ministry ng'andala. Kali kyoba genda. Webale nnyo. Ebyo weebikyo. Kiro olabira ddala nti akituddemu. Akituddemu ministry. Ne wano waliwo abaana halakuba ennyumbi ajja kunyiiga. Nalo omwana yagamba osanga ministry waliwo ministry yabaliko obulemu yegenda kiri mu gender and labor katoso okusanga ata agikulembera mulamu bulungi nga muba mukyala nga mukyala muto nga tayambalanga na ku gomesi yadde oba okwesuulira oba musanana nga yebeera mu kaminike kati kitwakimanyira tunoonya ssente President Museveni kaddaaki ministry evuddeyo ad nejjukira UBC mbujeri. Minister Chris wali omu nsi UBC badde yasaba President Museveni bagiweko bilioni 3 buli mwaka etuwe ku level ya Al Jazeera. Tosakaje nsonga nkulu. No mu Uganda. Mwana mu Uganda. Yagala bilioni 3 UBC. Al Jazeera ekigifuula okuba bwetyo si kamera nnungi. Si bakozi ba mulembe nnyo nti wano tetubalina. Kwogera ku nsonga mbutuufu bwayo nga tewali agikuba ku mukono. UBC tekikola. Kati amawulire si ye yokka. Media houses za wano zonna tezoogera ku mawulire nga gayina kuba. Kubanga zikubwa ku mukono. Al Jazeera si bweri. Kyebandisoose okukola nti ekuba amawulire mu nkuba yonna gye bakasaga banti ge matuufu. Era bo batebaddemu ne bagiraba. Okufa obufu. Ate nno si yakusogera na kusasulira bayirawo. Future decoder. Ne kati n'obuuza omwana wano nti ani asomako amawulire. UBC manyiyo omuntu omu Calvin the Entertainer. Calvin the Entertainer. Ana program akawongezi jakola. Anti ya music. Entertainment ya. Eyogwayo. Ekagwe manyiyo. Nenga yesinga okugenda ewala netabamu yadde akakankana UBC nibagireke ekole kyeteeka okukola n'abakozi ba kabaliko bayivu nnyo
ebaleke bateeko bakole kye baasoma mu mawulire bwe kiteekwa okuba balabo bateebeyo amaanyi naye ne bonoogula ebyuma ebisinga ebyali jazira tekijja kutereera nga ate bye boogera omala bitunulamu tuli mbyuma n'abantu beemulugunya abasawo abaganda agi baavuddeyo si basawo baganda basawo b'ekinnansi abasawo b'ekinnansi omusajja avuddeyo baaba mumaseeza PDM ng'ensonga zibawa bali embuzi kyefe ng'abasawo kyetwali kyetunenya Museveni kazise nanja kakuleetera okawulire tetwafuna ku mwoga tetwafuna ku ebyo ebyesente tebabanze Museveni eri ensonga bakugoba bugobi bagamba nti kati gweyagala PDM ofuna embuzi ofuna enkoko kyoka embuzi era kituufu abalwadde baleeta embuzi abasawo abaganda asasafune President Museveni kale abasawo b'ekinnansi tebamuwa kalulu ensonga yatabamuweesa tebafuna PDM na za myoga buli bagenda nga bagamba muli enkoko z'abalwadde nalabyewo n'agamba nti babasosola abasawo b'ekinnansi mu kulayira bayita abakulira abasiraamu abakulira abalokole abakulira abakatuliki n'abaprotestante n'abaana abasodox mbubba abalina enzikiza yaabwe abakulembeze baabwe tebayitibwa kusabira ggwanga bamenya osabira eggwanga era tusaba mukuno ndowooza okuteekateeka okuddako okulayira n'ate abakulira mulwadde senga kulanyama abakulira amafiina ani akulira abasawo ani akulira abasawo b'ekinnansi mafiina ate senga kulanyama ngayita President General ndowooza mulimu kampa mukadde ne kibuli nembasawo abaganda mulimu zi sekiti mulinamu kibuli kuba senga kulanyama yita President General w'abasawo abaganda then waliwo omukyala gwe bagamba omugagga naye agamba abakulira waliwo n'omulala gwenda bandugga gwatera okuyimbira oyo omukyala oyo bagamba mugagga alina sente ndagana mmunoonyaako ndowooza tebiriiko kulayiza naye wano bweyagala obakulira ali gungi ayinza okubufuna swaba kasumba bamweyana ayinza otula kukakiiko ekirungi omu ku kiwa yakulira abeera naye ne nabyo seyakonna amagamba kibumba kyekirwadde kibumba bamuwa obutwa best friend we ne kati Lubaale tayogera ku butwa abasaba okulaga Lubaale ati naye ajja kubuuza gwe Katonda ogenda ofuna ebizibu toba naye bampulya babibuuza ssebo kati obagenda kitono nalaba wajjali gabeesanga mukamba wali abamugamba mu competition mulokoke jali abasi ngamba nyo sijja commentingawo sijja kwogera sigwayagala entalo nalutya manyi naye tatudde entalo aziyingira naye kati kyandibadde kyavunaanyizibwa omusawo ow'ekinnansi sijja kugamba omuganda bano abasawo b'ekinnansi nabe eddoboozi yabwe ajja okuwulirwa kikyali wala kubanga n'enzikiriza kyemmanyi mu constitution mulimu enzikiriza ng'ezimu balekandeke nenga ne mu constitution y'eggwanga teziriimu mumanyi amadiini bw'ogenda awo n'obuuza enzikiriza ezimanyikiddwa mu Uganda ziri mu constitution Christianity Muslims I think kati mulimu ezitaliimu naye ng'ate weezi ate nga ziwangadde kati nakino ndabanga kikyali ekiwanvu so nga Flavia Honorable tugasala keki ya maniyu wa timu ki Flavia tamanyi mupiira sekiwa jebbi mutwala obuntu aji keki ene kyagikuleesezza nagiguze soko osoma ebigambo ebiriko Manchester United 3-2 ebbiri zaali z'abaani aji nagamba esatu zaali zase ebbiri zaali zase aji esatu zaali za Manchester ebbiri zaffe abasen twaba kuba akapiira era amaanyi ge muyolesezza mugenda kuwangaala waggulu ku kimeeza tugatwala Premier League tugatwala Premier League yabamaniyo najyo genda kuira simu ngamba ngenda kukuba neno kyekirungi ky'obonero obungi bakutoolako n'osigalayo ne muli obuliro okyanga twakuba saawulira bulungi naye ekyannyumira nti abankuba tebalina kigendererwa kati ekyogedde kyaki banoonya Europa
tuli mu kyakuna as we speak. Banonyagena mu Europe. Ate tusobola kwangula ffe Premier League Aji. Aji, njagala twaguze keeki eno. Oli kubiri ebyomu Bible walinga eddanga tukyalina ebyafaayo. Nowekyenda Sara zali akukyenda. Kati awo. Mani yesobola. Awo oli kati. Kanjagala Aji osaleka keeki kano. Akamaniyu nga twakuba gwaba akasala. Gwo waseno osale keeki. Timu yaterera. Era nasako kwaliko natekako sezange n'empangula. Ne wamanyi yo mupiira. Kati ne ku weekend jiwe. Tugagobera. Ogera kubani. Nzako West Ham Fulham. Sambani. Wandikebedde nga tonna pakuka. Ngenda mukuba Aji. Aji soko kwataka so. Ogera sala keeki. Owuliro entu kandabe weekend. Either Fulham West Ham betukuba kubaawo. Kandabe. Musamba di Saturday. Wali emipiira kweli. Saturday jijino miyitirivu. Jiri amagiri eno wansi. Kandabe ku Sunday. Nsamba Sunday. Manchester United esamba Fulham. Nsamba Fulham. Yawedde ate ndi waka. Ayaka kyawo manyiwaawo ku Old Trafford. We are back. We are strong. Munaye byemwekwasa ebisawe byote biringa byewaffe mu kyalo. Mbu tubalinde munnaalo. Balinde munnaalo. Nga gukkirira. Enenjuwe badde tukubyemu. Ekyamadu yo kimanyi. Kava kati nyamba kati byatabo ne ddanga tojjawo win yawo. Naye nno neyo omuvubuka gwe bayita Fulham. Bwakunyweza anyweza. Tugenda mukuba Aji. Era senga tumukuba. Muyina kino ekisajja kino ekyebirevu ekiddugavu. Mbemmo. Tamanyi mupiira naye munyiikizi. Wegugwa waaba omusajja oyo abuna ekisawe abula mukwata goal naye buli wegugwa abeera munyiikivu. Waliwo omuntu yakingambya munyiikivu. Mbeyo malinga Luni mukiga kya Kabaale. Mukozi wa maanyi. Esamba ya Luni. Omusajja bamuyitanga Tevez. Wegugwa waaba. Mbeyo mabulako genda mu goal. Ekibadde akinaakutte. Aji tusale keeki tuyoze. Twakuyo mpira. Mwebale kuba mupiira. Yes. Ne musigala we mubadde. Tuli mu kyakuna. Aji bumulage tebo. Bikandabe ku. Aji. Nyiga tebo. Ekyokuna manyinze nnyina bwe nkiraba. Muli mu kyakuna. Ate National Villa mu fere. Agenda vaawo. Wa National Villa ali mu kyokusala agenda vaawo mu fere. Akusinga obone obumeka. Kamu. Aliwa. Akusinga obone omunana. Nina bumeka. 38 oli ana mukaaga. Ofa bifotomeya akulembedde bya. Ezo point 8. Oyina okusamba emipiira 3 nga gisula nga yagenda kwabya lumbe nga tasamba. Etasoka. So tugasala keeki eno lwa Manchester United yokuwangula. Gwe wokutaano omusinga kamu, ow'omukaaga omusinga bubiri, ono Fulham golaba. Ali mu kyamusanvu. Naye ng'omusingako obubonero bonna. Era Fulham asobola okudda wano. Ajja. Ate twateredde Aji. Kale kyomanyi. Lero lyakuba. Akyamuukirira. Kasama contract kasama ndio baba coach bonna kati tugasala Aji nga tuyimba glory Man United. Ekigambo Manchester kyenjagala okusala. Yadio sala kigambo sala bali gole 2 ewase niwo sala. Aji tuyimba kayimba anthem ya Man U. Glory Man United. Ajimba. As the Reds go marching on. Akayimba ako mwina kayimba nga mumaze okuba emipiira emirala ekyo. Daji kuba Aji woli wendi. Kuba Fulham zirako West Ham. Naye empagira gye wagira ndabanga sene ze wawangudde ze bagenda okutwala kuba era nziza. Ndabaka kyateeka. Lero Champions League Aji. Mpira jazze mtuwani. Abantu bangamba tubuzenga ku Aji. Teekayo tulabe. Tukebere wano Aji Champions League lero atandika Manchester Sambaga Tasalai. Tuseka Tasalai mukambwe. Manchester Samba Galatasaray. Manchester in Google. Okay. Slavia Praha Samba Pafos. Kankulage ne antu jatingo tegera. Arsenal. Mugenda kubona bannanga. Luli ba mukubona okufa gamu knockout. Ono mugenda mukuba Kairat. Over. Arsenal over. Genda kuba golo mpitirivu. Tumwe over. Atletico Madrid. Egugobye. Barcelona Copenhagen. Egugobye Barcelona. Genda kuba. Bayer Leverkusen Villarreal. Bayer Leverkusen yevuya. Benfica Real Madrid.
Real Madrid erina enkizo naye. Juga Mourinho abadde agoba empira yonna esemye empira 5. Mourinho abadde otekamu ku lukokola. Zizika. Borussia Dortmund Inter. Guleke. Tottenham Frankfurt. Tottenham erina enkizo. Napoli Chelsea. Lero waliyo emipira nyo twane batulabe guliwa banna empira mingi aji. Chelsea inamu enkizo naye bagenda kwekuba. Bali mu kagologolo. PSV Eindhoven Bayern Munich. Bayern egenda Google. PSG Newcastle. PSG erina enkizo. Newcastle adda kwa PSG bagatta nabo. Bali swati tusale cake. Otulise fa abawangu katogenda gwa Newcastle. Nda wa Newcastle. Yato over sente zigenze. Over bagologolo. Leka abantu mbabuli bantu bebawa olwale. Kati ekwe aji tubana apapula ka aji kakano. Gwa sawa 5 interview ya sawa 2 ojabbo wini. Egaba win yokka. Arsenal. Win. Atletico Madrid. Win. Barcelona. Win. Ojja kansalira timu ezo nzeta aganteke. Liverpool. Win. Egenda kubeno sima Karabag. Egenda mukuba. Okay. Manchester City. Egenda kuba ekubega atasala mu maze. Okay. Ezo ziba mala. Ojja katekayo kako aja atuwadde ziweni zaffe. So keke no yabagizi ba Manchester United yakola Shalom 256. Bebagiguze ajo ogisale keki yabantu takome. Glory Man United. Ala gisale keke. Atosala wakati mu kigambo. Man U ngisaze. Tabijja kola. Neka United nenkasala. Ne golo yawe nenjijjako nenjiriya. Lwaki olidde no agenda amwe eyokubiri. Sali wano wali eyokubiri wane. Ewe muwoza smart team yateredde kalina otandika okuvuya. Mani yateredde. Twabalidde tuti. Zo goze mwakubaze zino. Ebbiri. Anti kade kye mwakoze kye kiri abaganda kibagamba. Yebisebukedde. Tuganza okujukira gwabika. Ngabakedde. Bismillah. Nkawoma. Mujje mulya kakeke bannaye. Ndaba ngona asala oluko olukabali yako nga muri ku kamera. Bane musule bulungi mweraba. Siranze gundi. Akimala banna.